Ng'omwaka gukomekerezebwa ebintu bingi ebitunuulirwa era wano akulira owa Evangelical Orthodox Church of Uganda Bishop Jacinto Kibuka wasinzidde n'asaba bannansi okusonyiwagana nti kino kijja bayambako okutambula obulungi. Okusinza ku yagamba nti okusonyiwagana kikulu nnyo era kireeta emirembe si muntu yekka wabula n'abantu bawangala nabo era nga n'olw'ensonga eyo kino kiteekeddwa okuba nga kikolebwa eri abantu bonna. Bishop Kibuka okuvayo bw'ati asinzire mu kwogerako ne bannamawulire olunaku olwaleero. Bonna bannayuganda buli omu asonyiwagane ne munne. Sonyiwa mukyala we waka, sonyiwa omwami wo. Mu kika musonyiwagane. Ate n'omulabe wo mu ggwanga lyaffe muno musonyiwagane oba musonyiwe. Wamma ggwe amaka gabeeremu eddembe, ekika kibeeremu eddembe ate n'eggwanga lyonna. Okusonyiwagana kinjagadde okukubiriza bannayuganda bonna nga tumalako omwaka guno 2021 nti tukitwale nga kintu kikulu buli omu okusonyiwa munne nga waliwo ekitagenze bulungi. Ono asabye buli omu okulaba nga alwanirira eddembe saako n'emirembe okubukala mu nyaffe Uganda. Atuwa amagezi okutegeera n'okumanya obukulu obuli mu kigambo kino ekyokusonyiwagana, obukulu obuli mu kigambo ky'eddembe n'emirembe. Ngabo mumanyi nti watali ddembe, watali mirembe tewali nkulaakulana. Amaka tegajja kukulaakulana, eggwanga terijja kukulaakulana. N'olwekyo abooluganda abaagalwa buli omu alwanire okulaba nti aleeta emirembe. Komyoko asiimye omulimu ogukoleddwa omukulembeze w'eggwanga awamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala okulaba nga birwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Mu mwaka ogwa 2021 ne 2022 egibadde ginafuyiziddwa nnyo obulwadde bwa COVID-19. Kumpi obulamu bwonna bugenze bunafuwa, bannaffe bangi bafudde. N'ekyo tekitumalamu maanyi, tuddemu amaanyi nti Omukama ajja kutuddiza ekikubagizo. Nkulisa nnyo pulezidenti waffe ne cabinet ate ne National Task Force abatulambisa obulungi mu budde buno bwa COVID-19. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mubajjukira. Ono era ayagaliza bannayuganda omwaka 2022 ogw'emirembe era ogw'essanyu. Tulimu akola oba akolerera emirembe n'eddembe. Ye nnyini yatuyigiriza mu Matayo 7:12 nti kale nno byonna bye mwagala abalala babakolere nammwe mubibakolerenga kubanga enjigiriza ya Kristo n'amateeka n'abalanzi ku bisimbye. N'olwekyo abooluganda abaagalwa bw'oba oyagala bakusonyiwe naawe sonyiwa. Bw'oba oyagala munno abeere n'emirembe yeebakeko n'eddembe naawe muleke limuwe naawe limuwe. N'olwekyo okutabagana n'okuddiŋŋana, forgiveness and reconciliation bibeere ebintu ebikulu ennyo nga tumalako omwaka guno ate nga bwetuyingira omwaka omujja. Ise Kigongo ku lwa Channel 44 Olwegulo.